Okusooka olina kwebuuza kizibu ki kyendi mu kugonjoola. Bw'oba omaze okufuna ekizibu ky'oli mu kugonjoola mu kitundu ki nti ngenda kubunisa solar energy ddala mu kibuga muno ogenda kutundamu solars era abazigula bagenda zikozesa ki nga tetukyalina load shedding nga amasannyalaze tugalina nga bw'ogalaba ng'oggyeko kugamba nti amasannyalaze ga bbeeyi solar ngireeta as an alternative kubanga amasannyalaze ga bbeeyi solar agenda kutambula bulungi nnyo mu bifo ewatali masannyalaze awatali kintu kyonna omuntu agikozese emulise waka nga mu byalo eri ewaffe eri Rakai solar akola bulungi business buli lwoba ng'ogitandika nga tolina kizibu ky'osolovinga identifying problem kugisolvinga ebya business soko bive nga tetunaba na kujja ku kifo kintu ki ky'oli mu kugonjoola hyperloop yo gy'ozimba eya Elon Musk ejjawo kizibu ki nti ndi mu kukendeeza obudde omuntu bw'akozesa okuva e California ogende New York oba okugenda Washington wakati awo njagala akozesa eddakiika 5 ngonjoola kizibu kya muntu kumala biseera mu train njagala tukozesa hyperloop ng'eyo kyawo bwokya dakika 15 nvudde New York ndi Florida ontegedde bw'omala okuzuula kizibu ki ky'osolvinga then you can identify njiteeka mu kifo ki njagala kukozesa solar energy alagawa mu kibuga oba mu kyalo tuli ku location sibonga thank you so bw'omala okuzuula ekyo nti kakati ekizibu kye njagala okugonjoola kiri wano situla amaanyi go gonna na buli kimu kyonna ky'olina ogenda ogonjoola ekizibu ekyo oyamba abantu abo. Njagala tutunuulire waliwo ebiseera we tuteeka business ne zitazza magoba lwa bifo tuba tuzitadde butereevu era ebiseera ebisinga nze waliwo business gye ntuukako nga olya babayita bakampeta ng'ali mu kkuba mu masa nga mpitawo buyisi ne ngamba eyegenda ggwa era nkyogera ndi proud kye bayita prophet of doom nedda nga bali mu abeera kipredicting nga babeera bali mu kkuba mu masa nze mpitawo buyisi ne ngamba oyo agenda ggwa kubanga watadde business ataddewo saluuni ya nviiri ez'abakyala n'ez'abasajja tewali parking abantu tebayimirirawo ne mu location wennyini watadde business omuli machines ez'ebbeeyi mu surroundings abantu abamuliraanye temuli mwalina busobozi bumuwa mutwalo ataddewo ebyuma ne business yonna capital wa bukadde 4 enviiri agenda sala za 3 eyo oba oyagala oba toyagala tulina okuyimbira obuyimba buli obusembayo nga tumuziika omuntu waffe vumuvu ttaka mu ttaka gwe ssaawa yonna oba olina okukkirira